ye mutabani wa Kato Lubwama omukulu. Era kyandibadde kyabulyaza amaanya obutamubalaga olwaleero because ng'oggyako Alhaji Muhammad Nsereko ono bebamu ku baliwo okulaba nga vision ya Honorable Kato tugitwala mu maaso. Nsaba atubuuzeeko. Balamusiza nnyo basiru ne bannyabo. Amannya gange nsi Lubwama era nga njagala okubeebaza okubeera nga tukyakuuma omuliro gwa Kato Lubwama ogwa theatre bwe yantandisa nga ndi muto abandi abashami emyanda banga ndi muto ddala ku yo theatre mu 2012 bebampuza bashami akulira mu theatre era tusuubira nti omukulu si mukulu nnyo tugenda kuuma omuliro gwa muzeeyi nga tegufudde era tulina ekizimbe kyetwatandise okuteekawo ground floor yakyo egenda kubeerako museum ye. By December tugenda batugulawo museum eri after Kato Lubwama. Ebintu bingi byazakolera theatre. Nze mbadde muyita Katonda wa theatre kuba yazimba theatre 2 zonna ne bazimenya n'akola TV. So omuntu bw'atyo mu nsi endala aba alina okukolebwa museum. So we are going to push this. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbozi tugatako kimu kyokka nti taze kati po Kato yalinga amanyi nti bino bigenda kubaawo. N'emitingi nabagambyeko eyasookera ddala discussion ku kintu kino yajja naye buli we tubadde tugenda wonna tubadde tugenda naye era kyatubeeredde kyangu nnyo nga tumanyi adda mu kifo kye
era gwe twalonze ffenna nga ba dinosaurs ye director atudde mu kifo kya omugenzi Kato Lubwama. Fene tutumuta mumwongere obugalo kasebali banyabo tetumita na mugenzi kwa mugenzi aba yagenda. Kato Lubwama akyali naffe nnyo era twogera naye wetuomeraso ngaaliwo netugamba nti leka naawe tukube tututawanya nnyo leero netugenda mu maaso kubanga byeyakola bingi byatusigalamu tukyabiraba tukyabiwulira tukyabitegeera. Tazze kati bamutwanjulira yamututeekamu ne tukola naye andi amagezi ga Kato agalina. Mumwongere obugalo basebali. Ekirala members b'amawulire ne entire public muna tusonyiwa. Chairman Charles James Senkubuge ne mukulu Honorable Nsereko okubanga banzikiriza mbere mu project eno ate n'omugenzi era yitanafa era kyekintu kyekigambo kyenasangayo okwogera naye era ne Senkubuge kawaani ekiro ekyo kyennyini ati kirafa kyekyewuunyisa. Neebaza bannamawulire mwenna abazze wano ne mubeerawo ku nsonga eno gye tuliko eya ceasefire era tubasaba nga bwe tubyogedde temubikyusa kibeere nga bwekikoze eki ekyogeddwa tubeere nga tuli okukumula amagulu kubanga omuntu asobola okukwata byetwogedda ndadamu na editing nga nabikyusa agamba ekyandibadde nga ceasefire ate nga kintu kirala. Ebyaffe biwanvu nnyo okubeera still nti okubeera ng'ali naffe wano is not by mistake kyalina okuba bwekityo kubanga before ate nagenda na mu politics eyo 98-97 yali musajja muyimbi era nga tuyimba ffenna era nze omu ku ba artist ebiseera ebyo yali asinga okuva ewala nga basinga bakamiliyoni bava kumpi kawempe naye nga nze nva mpigi era omusajja yasooka okunsuza yooyo Honorable Nsereko. So sigala kwogera bingi kubanga ebisinga birabeera byogeddwa omukulu Philip Swata era nga mbakakasa project eno egenda kutambula nga bumwe nga bwe tugigambye nti egenda kubeera successful naye nga tuyambiddwako nammwe era bwabaawo ekintu ekikuyisiza obubi nga munnamawulire nga tolaba akugamba nti woogenda okolewo okutakusapotaginga project yogera ne chairman Honorable Wali tusobole okuba nga ekintu kyokumulama bwe gumu kibeerewo paka tweyanza. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.